Abatuuze abasangibwa ku byalo okuli Katuntu ne Lugando mu disitulikiti y'e Rwakaye olunaku lw'eggulo balumazeeko ne minisita omubeezi ow'ebyettaka Sam Mayanja okutuula mu nsonga zaabwe oluvannyuma lw'omusajja amanyiddwa nga Fred balina omugisha okubalisa akakanja ku ttaka lyabwe. Enkaayana ku ttaka eryogerwako zatandika mu mwaka gwa 2014 ng'eyali landiroodi ebiseera ebyo Mohamudu Kalema atandikiriza okukola olukujjukujju okuguza balina omugisha Fred ekyapa okuli abatuuze. Mu 2021 kigambibwa nti Fred balina omugisha yagula ekyapa ky'ettaka lino era n'aleeterawo abapunta okulipima wabula nga bakuumibwa basirikale ekiraliikiriza abatuuze. Saatuula ne ngendayo ne mbabuuza abasirikale bano ku kyalo banoonyayo ki nga ndaba bali mu nsiko balina emmundu balina ki. Mu kupunta ettaka lino buli awataali ennyumba wasibwako sseŋŋenge olwo nno abatuuze ne balekebwa nabo busa mu mambiro bwa ttaka. Ng'oluyenze balusimba kumukumu bwe batuuka ku nnyumba y'omuntu nga balekawo akalyaga kenkana nawali. Kye baakola kwali kwekubira ndulumba obuyinza kyokka bwe bamutuukirira ye bategeeza nga bw'ataali na kigendererwa kyonna eky'okugoba abatuuze ku ttaka. Agamba nze ndi kumaakinga ettaka lyange erisina kigendererwa kirala naate omaakinga ng'abantu basirirayo omuntu anaayitawa. Kati oyinza okugamba nti ono yatandika kuba kubisa mpisa ng'enjogera y'ennaku zino bwe yagula embuzi n'azissa ku ttaka wabula nga yasalawo okuziriisiza mu nnimiro z'abatuuze ze baasigaza. Naye bw'obeera ku kibanja n'ogitunuulira bw'oti osobola kutuliisa okkirizibwa kwogera ku mbuzi yakukwasa. Okusinziira ku batuuze omusajja ono ate embuzi buli wayagalira kyokka nga ne kamala kakutanda n'ogikwatako bw'oba bukukeeredde. Kakusindisa embuzi wajja n'akugamba ti nkusa n'ogaana okukubya empisa bw'olemererwa n'okola ki n'ovaawo. Bw'oyogera ku mbuzi ndozikubye ng'ozigoba ku mmere nga ng'ozikubye ng'ozibye kati bwe nalanga embuzi zinnemeseza ne ngamba sirina kyakukola era neyeesalirawo n'akotisa okutaira. Wano Richard Sejjuma ssente w'eggombola y'e Kabamba mu disitulikiti ey'e Rwakaye wategeereza nga bw'azaasibwa enfunda eziwera buli lwavaayo okwemulugunya ku ngeri eyayita nannyini ttaka gy'abayisaamu. Era agambula n'ekibayiti bampaabira munnaayo olw'okubajogerera abantu bange. Balakunzijako okugulukulana oba n'atambuza ki nze simanyi. Oluvannyuma lw'okuwuliriza ensonga z'abatuuze minisita Sam Mayanja ategeezezza nga buli muntu agula ettaka okuli abatuuze bw'aba aguze empewo nga nabwe kityo ne balina omugisha ettaka lyagamba nti yagula mpewo. Bw'olina ssente zo n'ogula ekyapa ku ttaka erikaba ebibanja wagula mpewo. Bw'atyo asabye abatuuze bonna okudda ku ttaka lyabwe nti abayigganya abayigganyiza bwereere. Buli muntu abadde avudde ku kibanja kye akitteko ng'ayita mu ofiisi ya RDC. Wabula minisita asabye balina omugisha newankubadde mu nsisinkano eno tabaddeemu okuleeta ekyapa kye eri gavumenti emusasule okusinga okuyigganya abantu. Kyasigaza kati gavumenti kumusasula era ekyapa kyajja kireeta kakutamusasule kati embuzi ze azigyewo mpolampola. Abatuuze balaze essanyu olw'okulungamya kwa minisita era bwe tuviiridde mu kifo kino ng'amazina n'embuutu be baana baliwo.